Okay. Anti tuba tutuuse. Banyondo Estate Expert. Nyondo Estate Expert. Yeah. Twakakuwa akalimo togira mu maani. Toyocha. Toyocha ate munange bagundi baba banyivu kati ono ye gundi yani babera bani bano ba HR. Asobola okunyiga kali ona kakola ki? Nakakujjako. Nakasanyawo. Ate ngo olina okukibeeramu ono nyine ba customer Nyondo Estate Experts. Nyondo Estate Experts. Ne kati Nyondo Estate Experts. Nyondo Estate Experts. Akalimo kasigaza. Kalimunja kasigaza. Interviews zise. Mullo. Anyway, abali ku Nyondo Media yefe aba Nyondo Estate Experts era nga tuze okubalambuza ku plot ya Feno. Akafuka kati nnyo okumbuzaabuza kubanga twavudde eri Nanziga. Nene bekyali Nanziga. Ene banegambire tebera Nanziga. Nanziga eri wali eri era otuvudde okubanga tulambuza ko ku bakiasi bafa abagenze ku plot. Ezenjawulo alhamdulillah tunamwera kila nti aguze n'agamba wow. Kakati tujjako eno teri wantu wali wala naki na Nanziga era wotunulire wantu wanene kifu kirimu kulaakulana ate nga kirungi nnyo. Twagala tubalambuze poloti eno nga bwokola ki nga bwogiraba eru nsabusabi HR ogende olete ku lukoba tusooke tukole ki tuyiseeyise watu babanye ebipimo mbabuye na sente mmeka omwana ayimirire eyo asinzire n'amaanyi agambe nti awo mbakola ki mpamu meka Tedo uno kwali waggulu. Mpamu sente. Ekifo kigula n'omuti gwamu. Mpamu ekyebiri. Kwa mtwala. Ayongera ketano. Ogenda kunsalira. Sagadde atonzibe. Mama munaseranga busazo mulyo kwa tulima kati motobbe. Amanze kangule. Meka, ukagula mmeka. Nze ngula gumu bbiri. Gumu bbiri. Gumu ssatu. Nze ngula gumu nnya. Gumu 5. Gumu kitondo. Musali wakati kumanya lwaki omuleke dda. Mugule mukuwade mutwale simwagala nobera mupera ku 15 sikya nze mbuuza kubadinga Nyondo ekigambo kyagenda akisazaamu kazi ndi mu kamera watandise ddi soko kwate ogumu ekitundu nyabo madamu CEO amazima kangogerero nawankubadde mama omulimu wagumpa naye ate amazima watandika dde gavaako amazima mutofo sibanga ku mazima bana abali mu kamera kati nyize emitwalo eki ebiri kuchakoze fine ye 15 n'obuga kitundu very good jecho atenga zawa musagala za change tutunda binyebwa no mugaso ku kitundu wewe akingisa hayangamba oboze totamudu tosegera soko munyendo kasawo ye kasawo kasawo ye kasawo kamwe baloga na mazina nina gazina ne Mr Kampala Obuga man, gira mbwati. Nawanika magazine, nagira mbwati. Kandi tolo kwa tukole banaye. Leo kwa tukole? Soko sakireno. Mchamu banje, I'm demanding you. Nage bulijjo nkola LVC. Nedda. Bulijjo nkola LVC. Kati nze ngamba. Ate njagala abana abali ku Nyondo Media abalaba. Ogenda n'obalimba libambuye gwe Elvis. Anga kati olinga tagula onamalako nalo ogulawo nduma yako nzani yako ntalo ogamba yegwe Elvis na yeze kibali yegwe Elvis kati ndi musajja Elvis ndi musajja sema ntama ntambula n'ebinkwatako soma edidio ane myaka kasoko bulyawe myaka azalagera kuzomwezi myaka Akabeli nyandi some ebyemaka mbivuddeko kasome erinnya kaka kaire Sabina
Uliriza kino kanchigambula so kwata robot kangunyele mpola waliwo amanya uliriza kaza alibonge na zomwezi 2 abiri mwezi 3 abayi n'emyaka 3 kyecho kandi erinnya obadde asoma ki Sabina yere Sabina Elvis gunya ediwa madde nkyamunnyonnyola madde gamba waliwo amanya g'osanga nga tegasangika ate nga si buli muntu aliyina nga Sabina kale yesi onye okusoma kola ki okusoma kumutawaanya agume nedda Sabina era single B double SE Sabina ebera double B ebera single B Sabina ebera single B naye kuno kuli kozi byezo eriemu bagatume tugende kyonja kumulamba erinya liko bibiri Sabina eri double B kati obanga somanyo okwetegereza bulungi eri single B uliriza nedda yambe kina buzibu wasadiddewo ddala eddiro kuva sina sala ndiro nemunaba oba kwogera as Nyondo said Sabina the truth is the best ate it's the better kikyolabye yenda kukwata fine eyoku tusibe beti ogaye 1% meka nakola kino kyangu nakimpa ekido ekyetaano kati nze kwebiri gyenkwanje gy'ovakkedo uliriza kuliko 5 za fine zosokukwata kankutte fine emitwalo 15 n'ekitundu gyenkubanja jako 5 gyompe balance kale linnya liri Sabina nedda liri Sabina Elvis bana ya netondere batubireke kale nsonyiwa liri Sabina Elvis akagambo kale sikagala nze kakwasa obusungu akagambo kale abanga tamatidde kyayogedde kale yambala bulungi mbwaggwe olinga aganaga tanisa okuyomba bwe buzibu bwowe amazima okay Sabina Elvis neraka okay kale tekyetagisa bas yes Sabina Elvis agenza kutemba basi Trinity Global chikachi kyogamando ge bus anyway Sabina Elvis okay nanga wetu tubera mirimu gyafenga Nyondo experts oba Nyondo products and byonna yadde wadde mwatufudde ekitagasa naye era tujafuka okutambulira ku pichi naye abana balina akabagamba bannange baana ba maama zigumira bano mwade mu tuyisaamu amaaso emotoka muyino bla bla ekisirani nekibali nekigamba ekisirani ekyokoola olumbe ekyasinze okunnuma ejembe guli muzimu musambu ekyasinze okunnuma ne gutwala emotoka naye sebo eyakajja era ngi ya Nyondo estate experts yebyetisi baba walana naye wamma mumpe mu kisinga 2 n'obutawera endala jja kubanga weri alhamdulillah twasalawo okukola tukajja kukola ki baweereza sawe no wera baklienti baffe tubabazunza muki mupichi eyali badde mmotoka nga weeringe batambuza ababbimu byonna byo gyatanasa munange gwe mukama kebere emitima omutima gwange balemo gumenya bagusuule nga kagulu kejjanzi nwanira mukama gwanwanira berakoye ekiro kino kiyita mutya sebo badosana yakananasi zino yandibadde mmere nga yakulume sande gyemuwaye afadhali omunoonyeza ebiwatagira bitatu okay George leka mugondi George isogati kwatagatamwe kade overkedo omuguzi omungulidde maama mukugulidde wama mulaba agula poloti eno atandikirawo okulya ebikajjo ate nga byanagwiramu byolimu okulya andikako kimi alagirira kwebyo asitagidde muganda wange
Elvis ujja kulya kino? Nze sirya na bikajjo. Emotoka yaffe ya big eriwa. Eno gye mwatulekedde embwa mmwe. Nze sirya bikajjo. Eno gye mwatulekedde embwa mmwe naye no matter what tusigala tukola. Sipa wala siva mu game. Aze Nnyondo. Kasita ya Nnyondo skilling school weri. Expert. We don't give up. We don't give a fuck. Ninga tongera bajjokiza nti tuze kutaka kulambula kutaka ntubane tubalambuze. Yena ali interested mu kyo oba ali mu interesting alaka akaitaze. Byatu ni boxinga enamba yaffe enamba za tumuzirina ate muziraba. Tiwulira nkuyita munange. Twanso okupima tulabe. Tuli mu foot simeka. Naye bannange sisanga kuno ekisaanyi. Kino kiki? Nedda mukwano. Simala gati ani mpaka nganda. Ne poti eno masavu. So, kalimeka kumeka ba. So far no kali nkaga mukalaba. Gwa kalaba aketaaze okuva wali ku kiwanyi paka no kali nkaga. Bwe baitwa buwanvu bwe busimba. Abalengeza keno. Tuno ali wali. Aba kamera master ero gitandikira. Wawano. Olukoba tuloze bulungi tutwagala kuba muntu yenna omutima bonja mu Nnyondo Estate Experts bakikola ki? Kigwa Buggwi. Kikola kitya? Kigwa Buggwi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nzije? Je Mr. Engineer. Si investor. Aba investor. Aba investor. You are very good. Investor George. Yeah, naye. Ojinegeera. Ate no kimanyi. Ne mukwanto ja kuntiisa. Kikyate. Osigala tontiisa kyonna kye kiri. Kalaba. Kyenazude okimanyi. Kyenazude okimanyi. Ababbi emmotoka yaffe bawadde CEO wange obusungu. Akuzino kati ayomba. Kino nakiri kimu. Mazi kyenkoze sala leero ku makya. Saaza ali mukuweereza message za kwetonda mama zisonyiwa busonyi. Ajja kukiwulira. Kingabye mami nsonyiwa busonyi ze sinze yabye emmotoka. Wali sinkaaga? Wali kabadde nkaaga bannaye abatulaba. Baba batugoberera wali kabadde nkaaga. So ate bana agulakana akimba kiba kigwa agulakana akataka kiba kigwa Buggwi. Wanga mulimu n'oguzimba ogweddo zimbibwa. Wanaana. Wambuke wali. Obuwanvu kali nkaaga. Kiwa kiri? Obusimba. Obusimba kali nkaaga. Mbukiika kali futi 4. Kitofu sija kimanyi Oluganda. Kakati jangu taho balagene nyumba atuke tukibalagire eyo. Tuyitone bwe tuti. Menye tubajjukiza nti kana akatwala oba akaagala. Nyumba ya bwerere. Kigwa Buggwi ennyumba. Nyina bwe bakira bana bagamaze eri kadama ate ngendo kuverisa wenda ga bla bla. Just bulongosa. Gwokole ki? Osirike kubanga banga luyino. Ate kalike bati liri baba bannaye simaina kumanya. Kati legamu elu. Gira tulabenga tulegamu. Lega. Tosika nnyo. Awo nga wakoze olubuto. Kali watya? Wato kina buzibu. Kale. Kali katya? Eno kali futi 42. 42. Wali eri nkaaga? Ekitegeeza nti wano tekenkana mu wali eri kali mu kagundi. Kituufu. Sono za mukitegedde abagoberezi baffe ba Nnyondo Estate Expert. Bw'ogigata 5 ku 10 si bwe kiri? 5 kwa 5. Nega akati? Kwata ku kiwanyi kwenyini kwa bokwatira. Kwendi? Awo bwotyo. Naye munange bano omanyi luno luterega bulungi erikuwa kituufu. Lwerege. Sebina
nze nategedde ogenda kyogera ate wakiŋŋambidde nga tujja. Wamazzi limmeka? Esigala ziri 5 mu 2. Kyekyo. Alhamdulillah. Kakati baana ba maama mwena batulaba ennyumba yino wano yino tunuze eno tobalaga ennyumba zange tunuze. Ani agenda ozibba naawe? Bayinza okujja nga baagala ozibba sizitunda. Yawe enkalakata wamma ennyumba yino njagala mugirabe bulungi erimu eno poloti. Kuliko ne sola. Eno poloti bw'ogigattagatta eri 5 ku 10. I mean 5 ku 10. 5 kwa 5. Tewera 10. Ng'ogigasse bulungi. Akati tojja kugamba nti ate abange eyo ngenda kukola ntya akafo k'ebyokwerinda kaakano. Omaliriza buki? Kimu kiggwa buggwi. Ennyumba yino n'obwogamba nti munnange nze ogolaba wanene wali amasannyalaze. Ndi mwana kadaama olaba osooka n'ojja n'obeera wano. Mu kubeera wano n'omala n'oplaningira n'ozimba bulungi ennyumba yo. Yona obeera ogiplaningidde. So wane wantu wagazi bulungi wanene. Ku milioni za 10 ago. Sisanye kwogera prices za bintu. Naye ku milioni za 10 ago. 2. Wano weri walungi. Lengira amayumba bane bawe bali balungi nnyo. Waneno ne bawe gye bali n'abalimu bakola ki balima. Wano wantu walungi nga walaba ennyumba yiyo mweri ate nga tetuli mu byalo. Kino si kiki. Ekyalo n'enzimba gamba. Wali tubudde Nanziga. Etujja wano wa? Wano neegambidde. Kitegeeza onneegambidde oba enneegambidde. Nkwegambidde anneegambidde. Bye bimu. Kati kubona ni abagamba. Gwoba ogamba nze abagamba. Bwabeera agambye. Nga ngambye ani? Agenda okujja. Nemba nga mugambye. Kati nga mugambye eki? Nga mugambye eki? Enneegambidde. Obeera omugambye. Enki ekugambye. Ye nyinyi neegambidde enki. Wajja kwogera Oluganda osaaga. Oluganda lukantandise okkalubazisa. Kale kiri bwe kiti kiri nti neegambidde nze mwetuukiriridde oba ne mwegambira. Enneegambidde enki. Anti kati enki eyo. Oyaga tujogere. Enneegambidde embuwa. Asoke njayuyemu ku lwekyo. Anedda linda bannange njogere. Jogere. Emmese. Embuwa. Ente endiga. Enneegambidde. Enneegambidde kugambye eki emmese taata. Fuse enneegambidde. Andi hama agamba jjajja agambye. Naye agambye eki? Emmese kugambye eki? Ana akagambo kawangi. Ng'ogenda kukisabula. Mama lekera okubaza byobutani. I'll beat you. Okay, nenga sepatongera bajjukiza Nyondo products, Nyondo skilling, Nyondo glim nga kabaka mbatusaka ekizigo ky'abakyala mwabagala okuyonja essusu zammwe skin zammwe nga zirabika mu kala yo ne mu beauty nga kyusa mu ko lightening kati lightening yoyagala okwerusiza ddala okweruka nakuba bleaching eri emalayo kati ka brightening kuba kunyumunguzamuuko. Yes, kati ninyo kati nali kala na brightening okutangalamu nali kala so badde mbagamba nti kabaka mbatusaka ebizigo abaana nali kala yo abaye yibannanga twajjira okugamba ndi muddugavu nnyo kinyiiza nze siri muddugavu nnyo mukulu akazindalo kakomyewo ngenda tuuka nkwe sitampo yakufulumya geeti waffe amambadde mbagamba nti so badde mbagamba mukyala abaye ekizigo ekikola ku beauty emmwe so nga mwabagamba ndi Dubai ndi Saudi Arabia ndi Qatar ndi Oman ndi wa osegeera mwinne bannaye deliveries ziri available kola order yo tubenga tukutosaka ekizigo do to do kitegeeza mulyango kuki mulyango bwali Dubai branch weede Dubai neshaluja otegede neshaluja ekola ki wana Uganda tuine Nanziga tuine Nyawa tuina wa kitegeera tuina Kisozi osegeera so tuli mu USA tuli Canada tuli wa DHL ekikola ki
ekimalo ba EMS tubaweereza munako tunonyoga babikoze eki waliwo abagambye waliwo mwana yambuza nale ku live nangamba nti nangamba wanyiba mpya Mr. Nyondo emba ku live nanga Mr. Nyondo kuleka mpita kojja nti kojja obulirira ezi ensonga tuzikwa mama tuzikwasiza nno manyi ku TikTok sawa ziba 5:6 gamba natandise era gyo mweyunge kutegere so eze sawa mba natandise kwa nti mbulira abaana abo oba baganda bange abatasobola kubanga bafuna zibe nafunako kwa mbako jange ne mbasenga bitufunyeko kutegera nawe agamba nti nziba nange Elvis nkubuulire kyamazima ensonga z'ekisenga amaanyi agange gabulamu ngenda kukuwa amaanyi gajira mu package gwayakyetaazo yagala kitegerako ku TikTok yaffe mbaako ku live ojja n'ombuuza ne nkuwa buli kimu ky'oba oyagala package ezizo nawe omukyala bwakiddamu kimbuuza oba nakikuddamu omukyala akola ki nja tukidde aba yakola ki atuukiridde aba afumba aba asala endagala ekyokubutonde omukyala yakola ki ku butonde abayina figa abayina akabina nedda waliwo akalombolombo akaliwo nti akakolewa abakyala abaganda abasoga abaki obanda abanyankole bakikola simanyi kakyako sange mu comment visiting the bush kyogere mu Luganda ukyalira nsiko kati nsiko wadonda gambo kwekutya nyonnyola kirungi naawe oli mukyala okay anyway Nyondo skilling yabatuusizzaako yupulu CEO wange ngali mulala akati mbalimbe amambadde mbagamba nti Nyondo skilling nga yabaleetedde essomero oba yabakoledde essomero ligino basomesa abaana abo bwala n'abaana b'obulenzi tasosodde emyaka newoba oli ng'ojjajja nti olina emyaka gy'olimu oba oli mu 5, 6, 7 kimeka bwe kasaba ng'olina obusobozi obukola ki obuyigaguliza pezina okuzikola kyogamba waliwo tubukyakula yafaanana mulimu omamuntu ng'akuze nga tandise okunaabuuka naye ono ng'akuze naye gobonga bukyakola ki bukyakwasa ng'oli akiga leero era kyakola ki ekyokulabirako ngaani mamyani oba ku mama wange ekyokulabirako newankubadde tutya kyogere ogambye mukakofiira oba kikofiira oyogedde awo mukyama omunange njagala nkuwulire omuntu tanaba kunaabuuka waffe jjukira kuba ye ekibi ali mu myaka nga 3 jjukira ali yamala dde okunaabuuka kale ate yanaabidde ddala okay wamma kakati mbadde mbagamba Nyondo skilling essomero weeriri ate nga liquid soap basopu shampoo shower gel jiki air conditioner petroleum jelly n'ebizigo eby'olususu sabuni ow'olususu and so many others bayita mulato so muleke mbuuzeemu awo ekibuuzo air conditioner abasinga bagita AC kati ndowooza kati nnyonnyola nze mbuuza fiziwani yamulya tugambye air ogambye air nindako owulidde genda nze omanyi lwaki ngayani uliriza kati gwe gyewakwira amasomero gali galayisi bakuwanga bingi kugwayo bankwekanga erimu nengezaako okwagala okubyeno nga nange bali bankwese visiting the bush kirungi olunaku lwaleero era okivumbudde Sabina tugere ku motoka yaffe gye baatulekeddewo ngaffe aba Nyondo zijja kulya naye byonna nga bikyali awo akatalekeka oba mu byonna bye mbagamba nyina akatalekeka omukyalo ono CEO wange nga byabagamba byonna kyonna kyabagamba talina kyabagamba nga tekiri mu nteekateeka z'abakoze ki z'abayogedde ekisooka wabagamba amataka gwajjo gwe ttaka olifuna ow'ebizigo deliveries abaana bangi mufunye deliveries zammwe oba oda zammwe ze muodalinga zibatuukako stories zetukola oba zetugoberera muzala gyezikola ki gyezikomekereza
ate nga tetutandika nsoma netakola ki tagimaliriza ennaku zemadde mundaba nga ntera okukola nzekka nasonga tulina ebizibu byaffe nga bikyaliwo nga Nnyondo era bikyaliwo naye munaaye era omuntu ofiirwa tusobola kuki kumalaale bamuziika n'obukoma ne webakawa naye nga mukwano ngenda faafagana namwe ate ng'era byonna biri awo abaana abaagala okusevinga nga mugala kansevinga Nnyondo you are most welcome tubaaniriza ate nga tuli like batubeere ki manyi kati Nnyondo yafuuka kyakulabirako tuli exemplary kwebagere ze example ziri ku kyalo kati waliwo wagamba nti ekyana kyaguno ekinywa enjaga kiguno ekyo kibbi naye aliwo kyakulabirako naye ate ono ye kyakulabirako ekiri awo ekikola ndi ensi yonna sinaggwanga Uganda wokka ndowooza nsi yonna George mwagaddeko kimu manyi lwaki si wakunyonyolera bbanga ddene teyasoma naye luyina common senses alina kyebayita common senses ziri emmeka amagezi g'omugutwe bage mu mitu bagayita gaki amagezi g'okitwe amagezi g'eki guno gutwe anyway nange akatasokepa gundi esembayo bagamba nti baana bama bakusata kola ki takwazika olaja genda agamba nti Rosette milioni zange 2 ya mwana gwe sweetheart wano bagenda kubeera wuwo mulimu etoyi mulimu ennyumba ndowooza olabye okutwalize wamu gubadde ogasegasezya hano kwa 5 ate nga gye tuli si kyalo okitegeera ennamba zaffe zino weziri bulungi nnyo osobola okutusanga ku WhatsApp +97152406749 oba n'otukubirako direct wane Uganda but still ne ku WhatsApp kweri +256742715104 Nnyondo neyange wano gisome wansi mukwano oyagala kubba abaana bange yino gisome oyagala kubba abaana bange mukwano anti wembaba gwe abanjigiriza obwo oyagala kubba abaana bange mukwano gwe abanjigiriza sisobola giteekawo n'oba ofooti banange kale kagisome lindako kale gisome Sebina Yelaves very good ina mapleti yange ama bulira kubana bulira ku muntu ate kuteeka kasebe owe nti oba abakoononye wakira akagulamu ekidduka ekituufu kya byonna omuntu osobola okugula ettaka terifuna kabenje ettaka tebalibba okusinga ente kati singa eyo Nnyondo Estate Experts motoka yaffe singa twagula tugulamu ettaka singa kati ettaka alirina olaba kati kankulu ne bwe yali badde nga ne wajja n'agamba kati n'ettaka nina enkaayana oba olina endagaano zo buli kimu n'ekyawani yakola ki mufaafaagana nga mwerabako naye omuntu okusitula ekintu kyo n'akitwala kitegeera nze akatale ke kaakange abo bonna oba oli bweru wa Uganda oba oli mu Uganda ng'oli muvubuka okyanoonya akasente weesiga Ennyondo gula poloti ate ku kikwatagana n'ensusu yayitirira bagambe abafumba abalina ku bizibuzibu bannange Nnyondo ebimala ekyo kyenyinza bannange okubagamba weesige Nnyondo kolagana n'Ennyondo ebikwatagana n'ettaka beesige kolagana nabo togenda kwejjusa obulamu bwo bwonna ne bwobeera ng'olina gw'oguliza olina gw'ogulira akutumye yenna waliwo abamu Nnyondo bakumulamwa nnyo waliwo abaana abamu kategeeza ali bweru akoledde ebbanga kati sente ze kajja kweyongeramu kasita nze musasula nja musala kati badde ogamba tusiibule mbadde ngamba nti abaana bangi muli eyo mugamba nti yakola akasente ke mami yakalina obwani daddy gwe yeesiga alina akasente ke tekina buzibu kwesiga maama okwesiga ni very good but osobola ogamba nti amuna Ennyondo mama ina akasente kayo funira akataka mama gyasasule obeerewo ku kataka kuwambye okansayiningire abaana bangi ndoozera mu comment babamu babagamba amazima ago nti bonna ekituufu Nnyondo akola bwati ate nga byakola byonna birabika eyaffe tetukola tumunzikiza mpozi nga gutagadde kamera nenga everything eyaffe byonna ozoluzuba achogera bati everything
Everything is on point. Everything. We are legit. Nazo luzungu sinza kutegera. Olaboli agira si ya tugira sitalumanyi. Chairman Eriyo asoko kuteekamu olusi nayogera oluzungu olutakwatagana. Mutya abula nkomyawo. Mwana gwe zikiza boda tuli kwogera luzungu eno. Muve ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Leo lwa Sunday. Pandise mbyo na akayimba kaba kikumanya akedini. Akayimba kedini. Dini. Nende kayimba ki. Hallelujah. 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 Tubya tusamire. Ku Sunday basamira luna. Kani kyogamba asamira yadirwa na lwana era naye lwayagaddirwa asaba lwasamira lwayagaddirwa. Okay. Nga Elvis team Nyondo Media aba Nyondo Dream Nyondo what Elvis presenter wamwe oba omubaka wa mubatuusako ebintu byamwe byonna bemba mwetaaze ate ne bemba mwetaaga nga Elvis alwamu ne Nyondo ajja bibatuusako. Kitegeera njagala bajjukiriza ku YouTube subscribe ku TikTok to following Nyondo Nyondo Media Nyondo Fifi Nyondo what tuna tu account zona zachi tuzikola tuloba bisolo bintu byokanga bitambula mwena mwenga mukola ki empereze nungi mubanje okitegeera ndio no abali ku account ya gundi akiraba guni nenga ku TikTok sawa ziba 5 ba mukaga mbandira ku Nyondo Media era lero saa 5 ngena kuba kwendi abana bobuwala n'abana bobulenzi bagamba nti munaye nine ensonga entawanya mu makani nawe nti jangu tukunyonyole batwogeremu nawe agamba munaye enzo mukazi yanoba yakola bwati tusobola kuba nduga nti munaye yanoba niye ensonga lwaki aba yakola ki yanoba era saizi ate n'abakazi b'ennaku zino ensonga lwaki banoba omukazi kimanyi ne wobeera mwavu nenga ensonga z'amakoli munafu asobola okugenda ne buli nakasente ne ku nsonga y'amako omukazi n'abakazi bansomera niweebuuza ekiwato bakirya kiwato baagala nnyo ekiwato mwatu n'okusinga obiranga wonna bakugamba noba ngugumiza bugumize nobagamba kali buli sawa nabiranga ayuguma abanga alimu musisi anyway okay Elvis agambye nti bye Nyondo Media we love you all we love one we love all bye bye.